Omuyimbi Spice Diana kw'osaate ne Fake Farmaker ku mukolo ogumu wali munanga ate Munyonyo kyabadde kikambwe nnyo wabula nakyala munanga ate abakubi akaama wano ne Spice Diana. So bye ngenda okubeera nga nkutuusaako omuyimbi Pallaso kw'osaate Coco Must Shine beegudde Coco munanga ate ne Pallaso mu supermarket. Zaira Baby alina munanga ate by'agamba abakyala munanga ate wano eside Bampya Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi wabula kansooke nkutegeeze bw'obeera nga tonnaba kulayikinga vidiyo ogimpeere like kw'osaate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Ndabye obutambi bubadde bungi nga Fake Farmaker munanga ate ne Spice Diana muganda wange nga baali bwe bati jju wali wonna kibadde kitambwira ddala. Babadde munanga ate wali Munyonyo wabaddewoko munanga ate omukolo era nga mu katambi kano nno nakyalo ono abakubi akaama nga bw'ogezaako okulaba babadde bali mu kupafoominga munanga ate ku mukolo guno omuyimbi Spice Diana kw'osaate ne Fake Farmaker. Muganda wange kibadde kikambwe nnyo munanga ate mu katambi kano mu comment section agenze n'abagamba nti no muteebe omukyalo ono atugambye ki n'osooka n'ondabira abaana bakomentinze ku katambi kano kibadde kikambwe. Kaakati nno bambi Pallaso mukwano gwe munanga ate Coco Must Shine babaddeko ko wano munanga ate mu supermarket nkugambye nti Pallaso mukwano gwe Coco Must Shine babadde munanga ate mu supermarket wali nga bw'ogezaako okulaba wabula kansooke munanga ate sooke nkuzanyiremuko embeera nga bw'ebadde mu katambi wano. So mwana muwala munanga ate Coco yabadde ali wali munanga ate mu kushoppinga ebintu wali munanga ate mpola mpola era nga bw'olabye mu katambi ako Coco Must Shine kw'osaate ne Pallaso babadde beeguddeko. So nga nkwongeddeyoko mwana muwala munanga ate Zaira Baby. Zaira Baby alina ky'agamba. By the way abadde live ku mukutu ogwa TikTok naye njagala munanga ate ompe endowooza yo gwe olowooza otya? If your man is kinda stupid, leave him, get someone else. You will thank me later. Plus also, if your man is not a provider, yeah. Vamush. No time to waste. We are busy. Men are many. I'm such a banji. So if you feel like you're not comfortable where you are, you can go. This thing of, oh, they are going to judge me, please go. Nobody's going to judge you. I am behind your back. Do not lose hope. We are following you because also us, we are like you. So, stay strong. Nobody's going to you not a man, not nobody. Please run for your future. Thank you. May God bless you. Don't fall in love with a rat. Zaira Baby kyayogera kituufu oba nedda? Gw'okiraba otya muganda wange? Ssebo agambye nti nno
omwami oba boyfriend wo ali mu kusumbuwa mu ngeri nga bw'abadde ayogera nti tema. Muganda wange Zaira baby ng'abadde mukambwe. Naye nno kabadde kakutte bambi akatambi kano etabbu ku mukutu ogwa TikTok. Obutasubwa munange ate update yonna eri Zaira baby, kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna just bitwekere.